Dr. Medad Elisa Ssentanda ow'ebyennimi okuva e Makerere nga ye yakyusa Oluganda olwayogerebwanga abawawaabirwaho okuluza mu lulimi lwa kkooti Olungereza wadde obujulizi bwe mu kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujo eya International Crimes Division e Kololo. Mu Gwokute yali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagese. Dr. Ssentanda abadde maaso g'abalamuzi bana okuli Richard Wabwire w'ejjuri, Duncan Gaswaga, Joyce Kavuma ne Andrew Bashaija nga babiri ku balamuzi babadde ku nkola ya Zoom. Ono aleeteddwa oludda oluwaabi oluliko Richard Birivumbika ne Timothy Jatiko era annyonnyodde engeri gye yaweebwamu obuvunaanyizibwa obw'okukyusa obujulizi buno obwali ku CD nga yakyusa amaloboozi nago okugaza mu bigambo nga bye byayogerwa. Abawawaabirwa okuli John Kibuuka, John Masajjage, Nasul Abdallah Mugonole ne Kiseka Daniel eyasalirwa edda oluvannyuma lw'okukkiriza omusango. Kusigiza yakolako kuzikyusa kuziza mu buwandiike n'amaloboozi zaali CDs bbiri. One report constituting the transcription and translation of all the video recordings. Era byonna yakolamu alipoota emu. Mu kkooti muno ne munnamateeka wa famire yakagezi nga ye Namawejje Sylvia naye abaddemu nga bino byonna bigenda mu maaso. Iyo kkooti ya Buganda Road ng'ekubirizibwa omulamuzi Nancha Jatiko ezemu okulira omusango gw'enkayana z'obwannannyini bw'ettaka erikayanirwa Dr. Lule Ntwatwa mutabani we yaliko President Yusuf Lule Kironde ne Pastor Daniel Walugembe nga lisangibwa Mulago mu Katanga. Dr. Lule yakunyiziddwa oludda oluwaabi olubaddeko omuwaabi wa gavumenti Alan Muchongoze. Ntwatwa ebisinga ku bibuuzo ebimubuuziddwa ku ttaka lino bimunyize n'atandika okutamwatamwa mu kkooti ekiviiriddeko oludda oluwaabi okumubuuza obanga obujulizi bwe yasooka okuwa bwali bwa bulimba. Abuuziddwa ne komita y'amasannyalaze gye yayogerako mu bujulizi bwe obwasooka n'ategeeza nga bwe yali tabyekakasa. I thought the meter was still there, so I went to one day there. You were in possession of it. Oluvannyuma Dr. Ntwatwa alagiddwa okusoma ezimu ku ndagaano za ssente ezaagula ettaka erikayanirwa wabula ne kizuulwa nti ezimu ku zo ne lisiiti tebikwatagana. No, says ettaka eriri. You bought a spoon of soil, you bought a square meter, you bought the whole. What did you buy, Mr. Ntwatwa? A portion. What portion? What portion did you buy? From this agreement, it does not say. From what portion? You tell us, because that is the agreement you say. Omuwaabi wa gavumenti wano wasinzidde n'awaayo empapula za trading license okuva mu kitongole kya KCCA mu kkooti okubayambako ng'obujulizi bw'oludda oluwaabi mu musango guno. Omulamuzi omusango agwongezaayo okutuusa nga 2 omwezi ogujja. Ssenfuma Josephine Innocent ne Musa Ssewankambo be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.